weeseewo bw'olaba seeka ng'ayiseewo ku dduuka lyo nga seeka omusiraamu tayagala kusaala naye ate gwokola naye era yali mu maali yo gwe lwaki osaala ye nga tasadde oba omubaka atuuka kugamba musajja n'amugamba nti rahimallahu rajula allah asaasire omusajja qaama min allayli asitukako ekiro ku sola y'ekiro eterina ya faruda naga bwasituka n'asitula mukyala we nti wange situka tusaale naga bwalaba alemeddewo n'asina ekikopo ky'amazzi n'amuyira nga bwoyiwa mu buliri bw'amazzi nga bwoyiwa mu buliri bwo lwaki omumansaamu amazzi lwakuba omukyalo ono omugambe nja tusaaleko agize eki alemedde wansi alemeddewo agaanyi bwebanga ekyo nabbi watuka ku leve eyo olwo faruda omuleka otya wali ng'asaala gwe n'osaala nojoga nti seeka omukazi oyo yagaana essola nga yafumba emmere bwoddayo ekaawo najja mu kifuba kyo naye ngaokimanyi ntasaala haqqan agamba omala okutegeera nga gwolongoosezza okoze ebisoosoliza amasikiini oyambye bamulekwa oyambye abaana bo oyambye baganda bo okkiriza allah watawasaw bisabr bwolaba munno mugambe nti guminkiriza ebizibu bino bingi obiraba naye siggwosoosa okubifuna siggwosoosa okwavuwala siggwosoosa okubbibwa siggwosoosa okulwala guminkiriza waliwo abaalwala okukusinga guminkiriza waliwo abaafuna ebizibu okukusinga naye banywera naye bw'onoonywera ojja kuwangula watawasaw bisabr allah yagamba nti wal asr inna al insana lafi khusr allah legere yalayira akaseera omuntu akamuyitako nga talina mulimu mulungi gwakoleddemu kagenze olikalaga otya allahwo ogenda kukijjusa nga tekakyadda mu buwangaazi bwo nagamba nti illa alladhina amanu atafiiriddwayo mukkiriza wa amilu salihati nakola ebintu ebirungi watawasaw bilhaq nalamira munna amazima watawasaw bisabr atafiirwayo naayina bino bina atalina bina aba afiiriddwa كان ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر يقام الله قام مبكوانت واصبر وما صبرك إلا بالله وبانغا مقومين كريزا يا محمد واصبر محمد بيرا مقومين كريزا وارامر النبي لكن وما صبرك إلا بالله مقومين كريزا وبزانغا جيني wala tastajil lahu toyanguyirizanga ku bantu toyanguyirizanga guminkiriza namugamba mu aya eyokubiri eri mu suratu imran ya ayuha alladhina amanu sbiru abanga abakkiriza allah wammwe mbalamira muguminkirize waswabiru gwe omala okubeera omunywevu ng'oguminkiriza faayo okugamba ne munnaagire ki oguminkirize faayo omugambe nti munnange guminkirize bwe bikyali kituuza tukyabonaabona tetunnatuuka ku leve gye tweyagaliramu nabbi yagamba ni mujja kubonaabona okutuusa nga embuzi omusege gulunze embuzi musege mwetaavu eri ennyama y'embuzi siwe kiri naye mujja kubonaabona okutuusa nga omusege gulunze eki embuzi naye nti okutuusa nga omuntu atambudde okuva hadara almaut okutuuka esanaa obwo obutundu buli mu yaman ng'atambuza bigere oba mukazi nga yatambudde oba olina sente zo zikutta otambula naye nga wooyise teryagamba nti gwe kyeki kyotwala kubiriza munno nti guminkiriza obusiraamu babunyigiriza babukoze buli kikolobero gamba munno nti guminkiriza nywera kubanga allah yatugamba mu surati imran tilatubilawunna fi amwalikum
abange mujja kufuna ebigezo bingi mu ssente zammwe. Wa anfusikum, nammwe nga babatta mufa. Ebimeka nagandi wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum, mujja kufuna mu abo abaweebwa ekitabo abaaliwo olubereberye lwammwe. Si bokka, wa min alladhina ashraku, mujja kufuna ne mubashiriku adhan kathira, ebinyiizo bingi. Mujja kufuna mubashiriku ebinyiizo bingi. Abiraganyisa gwe asaale swala emmeka? Ani akulaganyisa? Ya Allah eyakwetondera, eyatonda nabali. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Nze nabatonda nga mummwe mulimu abakafiri, mulimu n'abakkiriza. Kati mujja kufuna ebinyiizo bingi mu abo abashiriku. Yazzaako ki? Wa in tasbiru, bwe munaagumiikiriza ku binyiizo byabwe, bwe munaagumiikiriza kubonyaabonya kwammwe okuva mu bo, watattaku, ne muyitiriza okuntya nze yabatonda, la yadhurukum kaiduhum shay'a, enkwe zaabwe tezijja bakosa. Enkwe zaabwe mujja ziyitamu, naye ekyatulamira Allah kubeera bagumiikiriza. Thumma kana min alladhina amanu watawasaw bis-sabr, gumiikiriza mu ssente z'olina. Obugagga bwetaagamu obugumiikiriza. Obugagga bwetaagamu ki? Obugumiikiriza. Obugumiikiriza tebubeera mu kibi kyokka, obugagga bwetaagamu obugumiikiriza. Tutegeregana nti omuddu Allah akuwa riziki, gwokwata mu maali yo n'okwata calculator n'ogibala, noga nti obukadde 8 obwo bwa zaka, nga si bwange kamujjemu. So nga ebintu byewandibukozeemu biki? Ekyetaaga bugumiikiriza. Ozijja mugata si zange zino, zirina nnyinizo. Olina abubala n'abugjamu obukadde 10 n'abuteeka wali, abugjamu bwani? Tabagenda bbuwa n'ayagala abulye, abukolemu kyayagala. Si mwana wange, si muganda wange, la wabula omusiraamu, kibamuwe. Tuguni nkwaddeko obukadde 2, naawe nkwaddeko 2, naawe nkwaddeko 2, naawe nkwaddeko 2, 8 ne buggwawo, nga mugende mwetandike. Obugumiikiriza obwo, obugumiikiriza kwono gwe baziwadde nakyo kinene. Ayinza okweraba ye masikini, ye mwavu, yazikolako, yawamabanja, nabanga y'omu mu byonna, agati kanzirye. Okugumiikiriza ojjeko omutemwa ati guno gwa gundi, kyaguno omutemwa gwa gundi. Nange nina obwetaavu kandyeko 10,000. Oba obwetaavu obwange tebwenkana bwa Sulaiman, kanzimuwezo. Kyetaaga bugumiikiriza. Kati ogumiikiriza ku kirungi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wanabulukum bisharri wal khair, njabagezesa n'ebintu ebimu nga birungi ebirala bibi. Ekirungi ze ssente azikuwadde, ogenda mumusange yali asaala ejjama tokyagisaala. Genda olaba abavubuka ebafaanana, afuna ssente nga musiraamu omulungi adde ekirevu akimweddeko, kubanga alaba tekyafitinga mu society y'abagagga banne, adde empale zikweya, takyafitinga mu society y'abanne kubanga empale ziri waggulu. Ebyakolamu nembuuza ati ebyewa Allah bigabanyemu, luli wali omwavu lwaki wali tebikola? Kiba kikemu Allah kyagize eki, kyamuleetedde amugezese. Kyetaaga obugumiikiriza, kyetaaga obugumiikiriza. Bwe tulaba obugumiikiriza Allah bwakuwa nti bw'oba olina omwana ow'obuwala, Abdallah amulina, nga ssente ozirina, omwana munnanga anoonya amuwasa tamulaba, agenza okuleeta amuwasa ng'asindika kigaali. Obulamu bwe bugize eki? Gwa busiimye. Obusiraamu bugamba tunula mu kimu musiraamu. Tie bwe obusiraamu bwabulina, oba musiraamu wa nkofiira wa Ramadhaani, muvuuka musiraamu. Luka musiraamu yagamba tonoonya birala,
mugambe nti omwana mumukuwadde okwate yabiri oba obukadde 10 mugenda mutandikira genda ekola bete balina kitanda teekawo ekitanda teekako omufaliso teekamu ebikopo teekako essuwaani wa atuhum min maali llahi alladhi ataakum ekitaaga bugumiikiriza gwe okutegeera nti omwana mumutaddemu obukadde bw'ensimbi ng'asoma naye omusajja amutwala tampadde wadde ekikumi eki ne watabaawo nagwe ogamba nti lukoyo gundi omusajja olowooza alina keetuwadde wano n'aba musanyufu nnyo kubanga omwana waafumbiddwa bakuba n'abakufaara abayeeya titulwanyise etteekawo amateeka agavuna nga temunnalwanyisa beetunda ku kkubo nga bwewasirwa lwatategeera obukafiiri obubi naga nti afumbirwa yalwala siriimu ng'abali ku kkubo abeetunda temunnabalowoozaako ebintu byaffe biganye okutambula kubanga nadduli yasuubiza abazaala abawa embizzi abaluganda muddeeyo amagezi mutegeeze abakulembeze baffe mutegeeze aboogera nti abaffe Luweero singa temwabalina twaziika bameka million na millions bali mu buwanga buli awo baavaawo mwabasangawa bwogamba nti ozaala ababo bana kuba bakwafaako bameka malakum kaifa tahkumun mujja twogeza ebinene kubanga tulaba entegeera yammwe erina weekomye bokozesa obajjeewa ababazaalo oyagala kutufuula faaza agatta abagole nga tegize eki abanakola obwa faaza abajjewa gwe abanakola kino kyeyagala onobajjewa bonobo basi watawasaw bisabr lamira muno obugumiikiriza nagamba Allah nti watawasaw bilmarhama nolamira banno okubeera abasaasizi okulaba guno gati tannalya obwo busiraamu tetunoonya ntandikwa ya gavumenti tetukwatako era teyanditukutteko ffe ngaabagamba la ilaha illa llah wabula ekitubulamu kimu tetulina rahma kyova olaba ngenda nempita wali ku ki pride theatre wali olwalo nga abalokole bakubaki nenga Sulaiman Allah oli mugamba otya nga gwe watunda ki pride ekyo maali y'abasiraamu eyo mukwano yagulawo mukazi w'omusajja gwe baatikka n'awaaba ng'awaabira abo ne bamutikka naye n'agenda n'afiira gye yafiira naye olwalala abalokole bakubirawo ki bakubirawo engoma lwaki tolina busaasizi nga Omar bwe yagamba banne nga bamugambe nti ya Omar ettaka lino lye tufunye mu ntalo tuligabe n'abagamba lireke naga kyokoze nabbi si ekikolako nabbi yaliwo nga bwe tufuna ettaka agira ki aligaba buli omu n'amuwa n'amugamba nti yabawanga nga temulina teka ti Umar ekyokoze nabbi teyakikola n'abagamba nti kyenkoze kirungi gwe temulaba tulirekere bannaffe abalijja kubanga Allah teyanditugambye nti walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana walikhwanina alladhina sabaquna bil iman olaba yatusomeza bannaffe teri abajja okujja nga ate basabira ffe ngaye banajja nga batusabira tubategekera ako tukabalekere n'ataligaba watawasaw bilmarhama beera omusaasizi eri omusiraamu gw'osanze beera omusaasizi eri abaana bo beera omusaasizi eri omukozi gw'okozesa aba balina kaaba amaziga ejja n'ogifuna oba nedda alina hausi galeeka alina hausi boyeeka alina gwolina ku dduuka lyakkolera buuza ejja n'ogifuna oba nedda kubanga si mwangu singa mwangu nabbi tiyandigambye muwala we Fatuma ti Fatuma va ku mukozi Fatuma va ku mukozi Fatuma va ku mukozi ogwokuna n'amugamba nti togenda mumusobola mu maaso ga Allah naye gwagamba ate gwe yagamba nti Fatuma bidu minni Fatuma kitundu kunze naye mugamba nti Fatuma va ku mukozi namugamba nti gamba nti la hawla wala quwwata illa billah beera ku ekyo kyekirungi gy'oli okusinga omukozi beera musaasizi gy'ali lwojja okumufunamu empeera arrahimuna
yarhamuhumur rahmanu abasasira ne Allah basasira okubeera nga omutima gwo gulina ekisa naawe Allah akusasira yagamba nti irhamu man fil ardi musasirenga abantu abali mu nsi muno ng'olaba olidde Abdullah talidde ng'olaba oyambadde essaati okyusa ekkanzu eno n'eri nga Abdullahi n'emu agikubya wano ekiraka agyongedde ekyokubiri mwasalira ejjuma n'eyidi mwajja mumusanga ng'olina eziri mu keesi ezitakyayambalwa naye wabula olinda amala okugamba nti mpaayo ekikanzu ekkanzu ejjo gimpe naye nga bulijjo omugira ki omulaba arrahimuna yarhamuhumur rahman omusasizi ne Allah amusasira yagamba nti irhamu man fil ardi sasira abali mu nsi ne Allah ajja kukusasira bwe yali atukubiriza Allah okumusaba mu mannya ge ge yatusinga otukubiriza ge tukulembezaga abiri mu suratul Isra'i yagamba nti qul id'u llaha aw id'u rrahman tubanga n'ebizibu gamba nti ya rahman wanga omusasizi obanga n'ebizibu gamba nti ya Allah bwe yamala agabiri n'agamba nti ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna kale mbanga munsaba nina amanya naye yalondamu ameka nabbi n'agamba nti ahabbu al-asma'i ila Allah amanya agasinga okwagalwa ewa Allah Abdullah ne Abdurrahman Allah agagala nnyo lwaki kyomuntu okubeera omusasizi n'olumirirwa abaana bo tebalidde abaana bange tebalidde n'ototuula ku mmere n'olya n'okkuta n'owulya ng'otebenkedde ng'abaana beeka gye wabalekedde 2,000 Abdullah n'ototuula ku mmere n'olya n'okkuta ng'abaana beeka gye wabalekedde mukene n'akawunga arrahimuna yarhamuhumur rahman nga gwe tosobola mulya boddayo eka eyo simbeerayo oddayo eka ng'omwana wo tayinza kulya mugaati oddayo eka ng'omwana wo tayinza kuganimpa 10 arrahimuna yarhamuhumur rahman watawasaw bilmarhama mukozi gw'olina musaasire mumanye nti muntu nga ggwe kyava gamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innahum ikhwanukum abakozi abo baganda bammwe qad ja'alahumullahu Allah yabateeka tahta aydikum wansi w'obuyinza bwammwe sajja mukulu naye mwana mboggolera myaka 3 aboggolera emyaka 6 kubanga omwami myaka 3 yayina ki kasi musajja watu namuyita muzeeyi naye obuuza ayita muzeeyi ne gwe bayita muzeeyi nga muzeeyi naye gwe ayita muzeeyi wa myaka 3 amuyita muzeeyi ali myaka 5 kad ja'alahumullahu tahta aydikum Allah yabassa wansi w'obuyinza bwammwe bw'omufuga nagan faman kana akhuhu tahta yadihi muntu yenna bw'abanga alina muganda we yali tategeeza luganda lwa buzadde wabula oluganda olw'omukwano olulina ekibagatta ekitugatta la ilaha illallah kyenava mpa Muhammadi ono omulimu ekitugatta la ilaha illallah kyenava muwa emmotoka yange agivuge kagani omuntu aba alina muganda we ng'ali wansi w'ebigere bye yamufuga falyut'imuhu mimma yatim muliise ku gy'olyako ani alya n'olya enkoko naye n'omuwa nga akuleetera enkoko olye kuba naawe olidde enkoko oba omuleka anywa ekyayi n'ekikomando n'obutunda ate bw'omala okulya n'omutuma ogenze wa sabiiri olidde emmere ya mutwalo sajja watu atumizza obuwogo n'alya okomyewo ate gw'otumye ani amulina gan falyut'imuhu mimma yatim muliise ku kyolyako nagamba nti waliyalbisuhu mimma yalbisu mwekanzu lwaki oyambala y'emitwalo 8 nga yayambadde ya 15 lwaki oyambala engatto ya mitwalo 6 nga yayambadde entangireza atambuliramu
najjanga byonna bibunya ttaka ate toyagala mu dduuka lye ayingizeemu ttaka nembuzayo atambula atya bajja badduka ku kkubo okwo bwe tubasanga adduka mukama we alime mumusooka nekwejjira mu motoka naga ndi wala yukallifuhu ma yaglibuhu bwobanga n'omukozi tomutikkanga byatasobola naga nti fain kallaftumuhum bwembanga mubawadde emirimu fa'ainuhum mubakwatizeeko nye omusajja ensawo emukuba olaba imiridde wali n'akakalamu osaza bamutiisa ensawo bbiri emukuba olaba oseka otidde bwoti naye gwogamba yeetiisa ensawo bbiri ogenda mu siringi 10 siringi 2 buli nsawo gyatikkula ku mmotoka bwe bamala basajja bato okuzitikkulako nga bayayaana n'okwata emitwalo 3 bonna abantu 10 emitwalo giri emeka balidde ki yagani muliise ku kyolyako ani amulina omukozi nabbi yagamba saa sallam obanga olina ausigaalo mu abdallah gamba mukyalawo gyali ya maryam hajjati agenda dubai ave japan avaawa nabbi yagamba obanga olina ausigaalo bwaleetanga emmere eribbaawo eri mukamaawe naakyo okutuula nabo okulya nabo nabbi yagamba nti akwate emmere abegeko amatola 2 oba akwate mu nnyama yajjemu ekifi ky'ennyama akirye agendewo akwate emmere gyaleese ng'olaba olyawo nyinimu otudde ku mmeeza oyagaagadde akwate wuuma omuceere gwaleese akwate ejjiiko asenewo enva ateeke ku muceere kuno alyeko ejjiiko 3 ku mmere yagende ani agimuwa naye temwewaana nti muyina bahausigaalo baliira eri mbwana manju bwaba alire nga ti omwana apamye wano jangu olabe kazi watte emmere n'agisuula awajja amala okugjawo enagisi y'omwana aba yakatuula tetujjo kyayi nadduka amala okuleeta bina agenda okuddayo ngaemmere mawolu nanaagalye tekyagira ki naye abafaanana batyo muli basiraamu abagamba nti la ilaha illa llah gwolowooza omuwaaki ebyegamba nti wala yukallifuhu mukazi wo tamugamba ngaokwoza engoye yafumba emmere yagolola yasimula ennyumba yatwalayo abaana ku ssomero yabajjayo bonna bibye omuwa mmeka ngamuwa emitwalo 6 owuwa oyinza ogimuwa bakwate omwana wo amaze sini ey'omukaaga agenda akole wagundi ozimuwa watawasaw bilmarhama yagamba nti ulaika ashabu lmaimana alina omutima omusaasizi akoze allah byayagala aliisiza oyo nno yajja okufuna ekitabo kye mumukono ogwa ddyo oyo nno yajja okufuna ekitabo kye kale basaabikuuna bakusubye kubanga allah yagamba nti thullatun min alawalina wa qalilun min alakhir basaabikuuna bangi mbasooka abanafuna jannatul firdaus naye batono nnyo mbalisema akakasa ekyo yaani ye allah ega batono nnyo mbalisembayo nembasooka bangi nemba omulembe ogoggo muhammadi batono nnyo nebagamba nti ashabu lyamini ma ashabu lyamin yagani thullatun min alawalin wa thullatun min alakhirin bangi mba basooka era gubinjamu abo abalisembayo olabye allah bwabikuwadde byogenda okufuna bya ashabu lyamin yauma tara almuminina walmuminat yasaa nuruhum baina aidihim wa biaimanihim jukira olunaku lwoliraba abakkiriza nga batambulanga mu maaso gaabwe eriyo ettaala balina ettaala mu kyenyi kye emulisa gyalaga si kyokka wa biaimanihim nga ne buddyo waabwe akutte fayiro ye bushrakum lyauma jannati bwolabanga ekyo allah otuuse mu bbalira akikuwadde omanyanga nti ejja n'ogifunye abalivaako emabega bakaaba nti unduruna nakatabisi min nurikum mutulinde twemulise nettaala yammwe abakaaba batyo olowooza wakufaaru abanafiku abali muffe abalaga kungulu obusiraamu ng'ate obusiraamu si kwe tuli tulaga kungulu obusiraamu ekifaananyi kyetwolesa kyaki kya busiraamu naye nga obusiraamu si kwe tuli la
wabula tuli awo kale yogerako nti lwaki nabbi muvudde onyiigeko kale tosse naye giraki nyiiga oyo nakola ebyo ashabu lmaimana gwe nja okuwa ekitabo kye mumukono ogwaki ogwa ddyo olabye byazamenya olabye enkomerero yabyo olabye enkomerero yabyo byakuwadde ayina ebyengera fenna gye tusinga okulafuubanira tikale allah tampadde firdausi sheekha wange abdulkarimu yagambanga nti allah ne bwatampa firdausi naye nemmanya nti ejja nankiza eki ngifunye newembawo enyimiridde ku mulyango alhamdulillah wammala lwaki ndi kubanga omubaka muhammad salama yagamba nti mawdiu sautin fi ljanna akafa wajja akatinga kano kibokateekawo booti allah nakuwa akafa okuva wano mpaka wano yagamba na khairu min adduniya wama fiha kasinga ensi nebigirimu kale ne bwenfuna kano kammala naye bwabanga firidausi ekulemya ebyo byolina falakutahmal aqaba lwaki tova mu muliro lwaki toleka bwenzi lwaki toleka bubbi lwaki toleka riba lwaki toleka bushiriku ebyo ebizingiza omuliro obivaamu otya abdullah obivaamu otya allah akuwadde amakubo agati ulaika ashabu lmaimana agati walladhina kafaru anawakanye ebyo hum ashabu lmashama yonna gwe nja okuwa ekitabo kye mumukono gwo ogwa kkono yakomekereza naki yaga nti alaihim narun bwolabanga bakukwasiza ekitabo kye mumukono ogwa kkono omanyanga nti omuliro gukulinze. barakallahu fikum wajazakum llahu khaira. iyo sura yafe bagiyita balati osoma munsome naye allah kivula nga akubuza nti afala yatadabbaruna alqur'ana tusobola okula nitoteekayo magezi tofunyintiza naye ono agamba ani mwana wange oba agamba nze bino byalagidde tukole enze mbirina oba sirinaako waddeki adde kimu ejja nangifuna faman zuhziha ani nnar wa udkhila aljannata fakad faz. allah gwana abawonyeza omuliro onoguwona nga oyenda kubaka banno onoguwona nga olya riba oba onoguwona nga oli mulyaza amaanyi onowona omuliro nga abaana bo bakafuwadde olaba ng'olaba abdullah mu nsi mwoli tonnafa bw'onooba tokoze ebyo obanga abdullah asuubula bw'onooba tokoze ebyo onooba ofafaaganiddwa. abdullah omusuubuzi jukira nnyo buli wootuulanga ng'otudde wansi mu swalayo weebuuzanga nti lwaki nabbi yagamba nti ayuha tujjaaru fujjaaru abange mmwe abasuubuzi aboononefu ng'ate allah yagamba nti wa ahalla llahu lbai'a wa harrama riba gambye tutunde tusuubule yatukkiriza naye lwaki nabbi ate waakonye mwaga nti ayuha tujjaaru lfujjaaru olina kunywera nnyo weetegereze biki nabbi byasinziirako okuyita abantu bano nti bwononefu ng'ate omulimu gwe bakola allah yagira ki. Assalamu alaikum warahmatullah.